Kale saba mukoko twalinga tuliye twasambira mu mpira notandika ngokweyongeza mukomukomukomukomukomukomu nompitanga ne ku mikolo gyange olusinemba mukomuko mukwano gange nange kibikibiki nenkugamba olunaku olunakujja tukyambituukirize n'olwekyo nsaba nkukwasa enkoko eno ompemwa nnyoko ayolina abasibe kubanga banyoko bina bangi naye nze nalonzeemu ayolina abasibe agoko kati kola buti ne bali tubakuwadde era nga nsaba ompemwa nnyoko muwase guno omukolo si gwegusembyeyo waliwo wali mu maaso kati mukamwako wennyini yatula olunaku lw'embaga engeri tuli mu covid totubuzaabuza nembaga omwaka ogujja kijja kuggwa ku Easter abange ku Easter embaga eno. Alright, ogwo gwe mukolo mwana muwala Irina the beautiful mwayanjulidde Kalibwani Ibrahima abasinga gwe manyi nga Brannick Benz anyumidde ku mukolo gwe nga womulaba omusajja alabika bulungi nnyo naye ng'erinnya Brannick Benz abasinga muliwulira bingi yemutandika okubanga mugattagatta history naye nga history mu mbeera y'omukolo wano atusooke nga tubeere nga tumwerabira tuffe ku kiriwo nti mwana muwala Irene ne mwana mulenzi Ibrahima Brannick Benz abanyumidde olunaku lwabwe balabise bulungi nnyo. I like the fact nti costume bazifuddeko nnyo omuwala n'abeera ng'alabise ebyabalungi byennyini from makeup akaviiri ke bakoze then ne ka white ne kabeera nga bimatchingidde ddala kwegamba bazadde be abaweesezza ekitiibwa mu luggya lwabwe ekazo bwayise mwana muwala wabadde asambira Gomez ng'alumya abateezi abangamba ku mikolo gy'okwanjula kubeerako abantu ba biti bingi kubeerako abaalemwa naye nga bali awo nabo bayisa mu bantu emimwa mpolampola naye nga ate n'abaagaliza era abasanyufu obulungi nabo babeerako ku mikolo gye gimu so buli omu ne kampu ye buli omu gyagwa mwana muwala nga walagaka abantu nti mwana mulenzi Brannick Benz abikoze so mu mbeera y'emu eyo byonna abiggalidde abantu bazze mu bungi mu kampu ez'enjawulo ab'emikwano abako ab'eŋŋanda bonna badde mu lujjoolo kaze awuumye bwayisa awuumye ebintu abireese Brannick Benz wekituuse mu nsonga z'ebirabaawo wendabidde nti olusiraavu tugenda tandika ogipimira mu birabo omwana ajjuza oluggya lw'omusajja n'aluteekamu entebe ng'olaba zaawukana ne ziri bataata ze batuddemu mu mbeera eno etuvuze speed omwaka 2020 emikolo tukyagirira ddala ate nyongero bategeeza amatwala ku Carlton Music nti kino kikyali kituuza kano kasiki tubaleetera omukolo olunaku lw'enkya omulala gwe lindirira kugenda kubeera nga gwani so gobeera ku Carlton Music lujja nga akikuttemu bubi nnyo naye nga tetunnagenda mu maaso munzikirize mbategeeze nti Sozo Properties be batuteekamu akasente Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba restaurants gym saloon n'ebigwa mu kkowe eryo kansubire nti entebe zino zibadde ez'abataata enkadde banaazituguza ku Sozo Properties engeri omuko gy'aleese entebe empya so obulamu butambule mu maaso basangibwa Kireka Kamuli Road oba osobola nga obanoonya ku nnamba z'essimu z'olaba awo wansi n'omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana so munoonyeko ku YouTube channel ye Mariam for Children subscribinga weti embeera nga mukwatagana bulungi nnyo so weti embeera weetambula nze lujja tuli ku Carlton Music small time so kobeere ng'ofuna ku vibe wulire fair ng'omwana muwala Irina abikola ne munne Brannick Benz wabaawo ow'ekyaggwe tumanyi obudde bo naye kakkana tozikubamu ate ziyinza okwakira wano ab'ekyaggwe mutusaasire essebo akadde k'emikolo tekannaba kakati musajja wa Kabaka wampa ssebo kuteesa buteesa essebo okwogera okungi kusinga wamunze naawe oba mubatudde kirabika abatudde batuvuddeko kaakati basazeewo okukola bu meeting bwabwe naye tubasaba bakukolere mu mukolo omulala serefi eziri eyo ziri mu mukolo oba kaakati anti waliwo boyi bano
munyankola abayita beesongozi babadde bayitaayitamu nga babuuza ku batakansi kaakati bye baleese kyakaali ate nogamba ki ndi awo sebo amagara gali ki abantu abo bagalako ekintu eki kiriwa sebo awo nzika akugambye embwa ggwe anti akugamba nti mbwenu nti mbwa ggwe kakati kyekusaba esebo kusaba busabe esebo sokerewo omwana wange kituufu adde namayumba esebo ate tukole ekiddako kaakati mwana mulenzi golokoka ne next man wo ate nno nabo tebandiikola ba next man ali mbibye ali ku luguudo lw'emutyana ate nze kakati nzabuuza next man vebuloba kakati sebo golokoka yaka ne munno bbanga kakati mukulu sebo bwe twali situnalabamu mwenna ekyamazima ekituufu twasooka kulaba mwana muwala Irene ne tulaba obulungi bwe obulungi obutagambika ekyamazima aliwo obulungi bwolaba nga bulungi bwansikirano nga buva ku maama paka n'abaddako kale omwana yalungi babwati gwelwasooka okulaba naye babataata twabakola ki mu nsi anti kaakati era kiri bwe kiri mukulu bw'olwazanga omulwaddewo n'otuuka ku kitanda n'owulira ng'asinda ayita ddadi kubireeko essimu bagende musime mulwadde tumuleeta amaliriza ebibye naye bw'owulira ng'ayita mami manya nti ekyamazima ateeka okudda engulu kubanga mami yekamala byonna ng'eggala essajja kaakati bwe kuba gutyo mwana mulenzi kwata ensawo bbanga guwa bitandika firimu sitatafa kakati naawe next man okwatireko munno olwo tulumbe mu maaso awo bamukolerewo ekkubo kituufu amuwe ensawo nze njagala okumanya essebo ndaba omwana owa BBS bw'obeeranga mu nnyumba onfuna bulungi nolaba akaanako nga kazina nnyo amazina tokagamba nga nti kaana kwolinga taatawo owulidde tokagamba ki wazirawo kasanyukiranga busanyukizi ssebo kitange omulungi tuusa wali ekyamazima Irene oyagala emmoloka kale ssebo omukulu kakkiriza nti ayagala emmoloka Brand Benz yatambuddeko mu mawanga ag'enjawulo yatuuseeko e Japan n'alondayo ebirungi ebinyumira Irene n'agendako mu America nayo n'alondayo ebirungi bwe yavuddeyo n'ayitira ku bwannyini kale kiyinza okuba kirimu mukulu sijja osobola kukyogerako bwe yavuddeyo n'agenda ne ku Northern Bypass nayo n'agulayo ebyayo nalyo kozi gwanga oba ne kubo naye kambuuze ensebo onywaki mukulu ndi mukatuliki bwe katukatu onywaki bwoba omukatuliki era omukatuliki ekimu ku byamukkirizibwa mwe muli ebibeero n'ebigwa mu koweero bakubire mu ngalo ensebo sebo mukulu ebyo byonna yabimuta n'abiteeka mu moroka eno n'agandikira ovugirako mu bisenge bya ddadi bw'onaamala okubitomeraatomera olwo nga tugula moroka entuufu kakati katukole bwe tuti ensebo senga weerira enguziyungaensembera kumpimpi munasembera ate ekikoze obulungi ofune na yunivaaso ensebo oyinza okuyingiramu naawe newevuga bwana otwaliramu engeri kale nno senga omwana obulenzi akuge nti weebale nnyo abantu baalima gundi emukono eno kozi basinga kulima ki vanira n'abasala b'emukono kyebakola gavumenti nemukuba ekyo ate ne bamutwala eri ne bamutunda bo ne bafuna naye gavumenti kyenjagalako kiri eki esebo erina ebintu bingi nga kiriwa nze abuuza myoga kiri mu lulimi mukulu tonkubya omubaka yakafeera akaaya ate nange oyagala bambikire mu covid senga weerire enguziyo ng'ensi yonna eraba sebo kitange omulungi kaakati nno mu budde buno kansabe tukubireko gavumenti ya President Museveni mu ngalo banaye mugikubireko mu ngalo mukama yeebazibwe olinza obudde n'eddiini mweri omwana waffe agenze na muntu mulungi banaye tumukubireko mu ngalo abatali kulya budde tumulwawo Zakalibwani Ibrahim Braniki omuyaza aba mu bika bya Buganda bitano byasookawo obudde olina muganda nti obudde mpulira benzi nga neebuuza akabbiro ki
vitizi oba datisana kale saba muko twalinga tuliere gye twasambira mu mupiira n'otandika ng'okweyogeza muko nompitanga ne ku mikolo gyange olusi nemba muko mukwano gange nange kibikibiki nenkugamba olunaku olunakuija kukyambikyukirize n'olwekyo nsaba nkukwasa enkoko eno ompemwa nnyoko ayinina abasibe kubanga bannyoko ina bangi naye nze nalonzeemu ayinina abasibe agoko kati kola buti ne bali tubakuwadde tugambo era nga nsaba ompemwa nnyoko muwase guno omukolo si gwe gusembyeyo waliwo wali mu maaso akati mukamwako wenyini yatula olunaku lw'embaga engeri tuli mu covid totubuzaabuza nembaga omwaka ogujja kijja kuggwa ku Easter obudde bwe bumu bwe abange ku Easter embaga eno Sabo mukulu leka kutukwata mavumbavumba tusabye nti omwaka ogujja oba oli awo Mukama ayinza okuba tugyeko ekirwadde kinokikumala abantu omwaka ogujja nagwo ne gugenda ng'ate omwana waffe atandikako ebbirira nedda Sebo tugenda okugera Sebo muko tukyamwongera ebintu kale mwongere era muko kiri muntu kimanyi bannannyini kyo enkoko esiimye bannange muko ebintu bino mbikola abantu bonna balaba nga ne TV ziraba tolina wonneegaanira ntaddeko ettu lino naye nga baganda bagamba nti kiri muntu kimanyi bannannyini kyo muko ebbaasa gikwase munno anaagikuwa enkya mukwase enkoko tumuwa bbasaani nenyintono obadde oti muko era obudda tuli wano naye nga ndaba waliwo ekibulawo ke kantu kano kawunde bulungi era nga nako kiri mu tukimanyi bannyini kyo muko nkwambaza munange kyogamba abadde kwambaza omulungi omulala tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi bannaye amwambaza omulungi ogwokumeka fenno twagala kutandika kuyimba kayimba obudde busibye enjuba ekoze eki bannange kakati Sebo mukulu omukogo watuwadde naye ebigambo byabimanyi bulungi katuwulire ate okusiima it is just saying thank you bwebityo naye abaganda muli batetenkanya n'owayo enkoko ne bakuwa muntu mulambo mwebaza okukuwa enkoko Sebo ekisanga omulungi nange kansaba osiime nga nzikalidde ku maviivi ti mu nkoko zino ennyingi zetuleese bwe ziti kankuweeko emu obakuwako bano nange basobole okumpa mmeeto lindaku katono dda wano ndabe ekisaba gundi jjayo entebe eyo netegereze bulungi ekisaba Sebo mukulu nze mbadde nteesa nti mu nkoko zino ennyingi zetuleese naye bw'oba ogaanye kanziwe ennyini zaagenda sinnagaanye naye mbadde ntunule no mu bakulu bannange Sebo abange oyinza okuzaala omwana aleekaana mbuuyi oyinza okuzaala omwana alinga oyo mukulu weba bigenzemu oludinka kankwasa ennyini byo ate embeera yo bwebanga mbi kati mukulu yakusobezza yanakimanya oba zigenda wakiso dayirekiti ayirira nikigenda weetuukira